gavumenti yeffe n'olw'ensonga eyo mukubire akagalo pulezidenti w'eggwanga lino ng'azze ekimoka mu lukiiko lw'olwokubiri okugonjoola ensonga zaffe olwekira pulezidenti kutwanirizwa General Dokita waffe Dokita w'ebizibu bya Uganda oyo Dokita w'ebizibu bya Uganda ayitibwa Dokita w'ebizibu bya Uganda omwagalwa abangi ovuddeyo abantu bo abatuuze b'eddwaliro basanyufu ssebo batugambye tukwebaze weebale kugonjoola nsonga ya ddwaliro gwe dokita w'ebizibu byaffe ssebo agozze ogonjoole n'ebirala ebiri wano eno ssebo weebale nnyo weebalire ddala tukwaniriza mukama waffe weebale nnyo okutuuka basebo ne bannyabo ow'ekitiibwa okwagala olukiiko lw'olwokubiri kulikayo ssebo mu lutabaalo mu ddwaliro gy'osoose amawulire compromise. Kakati ekyo twakituukako olw'abizibu ebyava emabega yonna ne tutuuka ku nzikiriziganya eyo olw'ebyafaayo by'ettaka n'eby'eggwanga lyaffe. A win-win between we, the Banansco, with our Ruero supporters, the Basenze, and the Mairo people. This was a win-win solution. Kati ekyo kyatuukibwako mu ngeri ya kutegeeragana gwe beera muwanguzi nange mbere muwanguzi. Otherwise bono nga bannansiko baali basobola okuboneka nti ffe nga bwe tuvudde mu nsiko ebizibu tubirabye abantu bonna tubawadde ebibanja ebyo babenaga nedda kati olw'okuba kino weekiri ow'ekibanja beerako weebwa obusuulu togoba muntu. So ekyo kyatuukibwako ku ngeri ya kukiriziganya ffenna tube nga tufunamu bannannyini ttaka aye naffe abatudde ku bibanja. I came to show you because when we were fighting, I led the fight against Kabamba. I'm the one who led the attack on Kabamba myself. Kakati yenga Saabalwanyi azze ku front kubanga era ne bwe baali balumba Kabamba ajjukira bulungi yakulembera olutabaalo. Then on the 6th of April 1981, I led the attack on Kachiri. Kakati nga mukaaga ogwokuna 1980 era yakulembera olutabaalo olwalumba Kachiri. Barracks yali Kachiri. The aim was to show the commanders how to attack, how to do it. Kati ekyamuleeta ku lutabaalo kwolwo si lwakuba nti talina bakamanda abalala naye yali ayagala kubalaga ngeri ki ey'okukikolamu. So now I have gone to Rwenkonji and I have shown you how to attack. Kakati alunkulembedde olutabaalo luno lwe lumu era olw'ettaka naga n'abalagako ekibadde Rwankonge kati abalaza abalwanyi be engeri gye mulina okulumba. So now you continue. I can't be everywhere. Kati yenga Saabalwanyi tasobola kulumba Kachiri alumbe Kabamba ate alumbe ne Busunju alumbe n'egindi yalazeeko walaze Rwankonge kati abaduumidde mulumbe. Now NFA land, kati ettaka erikwatagana ebyo ebibira Nabakoba and Mayanja will handle it. Alagidde owekiibwa Judith Nabakoba minisita w'eby'ettaka naye nombe olunaku lwe musabye minisitawe bagenda kukolako bagenda kuyingiza mu luwandiiko lw'okukolebwa. The landlords were clever. They would say, NRM, well, thank you very much, NRM. At least when I don't get something from this land, muzukuru wange alichifuna. That's what they should be saying. Kati mwe bannannyini ttaka mwandibadde basanyufu kubanga yena President w'eggwanga lino ng'azze ekibuga mu lukiiko